Tamale oganya kunza mukibuzo kya okuva kyenda mu esatu kabaka bucyangazi tunakuda mulondo yi lwo tufuna bakatikira ati kugambye bali mbona badde wo no kye kugambye kiri kimu the last Katikiro mu Buganda mayanja ankanyi stood with the 4 people Masembe Kabali Mulira n'obulu yafuna webuli kakati nkugambye nti abaganda bababbira ku kintu kimu Mayiga Katikiro wa Buganda Mayiga wolole wa kabaka kubanga ye wolole wa kabaka andi kubulidde wolole wa kabaka olw'okuba taina political power na judicial ye kabaka yasala wagaana okutwala gavumenti ya kitaawe gye yalimu n'atuzeeyo mu medieval ages tunatuka ku Mayiga obadde bawalusi bonna be bamu andi nkugambye Katikiro wa Buganda yasembayo yali mayanja nkanji kabaka dda ku Namulongo tewali Katikiro bano bawolole bano bawolole ba kabaka ba assistant be kyannako yes kubanga kasita ogaana ekisooka kabaka yagaana okukkiriza okuzzawo gavumenti yali kitaawe gye yalekawo obote gye yakuba Museveni n'agituddiza mu constitution mweri regional tier lwaki kabaka akikola bwati anti in under regional government mujja kulonda olukiiko lwa Buganda naye ate kale ekikwewuunyisa bamayiga abo tebabala kabaka bamuwako 15% of the Lukiiko standing committee. Why? What you don't know chemuyino okwekkaanya kati ku Mayiga oyo ne banne bano ne Nnabagereka yes kubuulira lwaki olese byakingobukyanga kabaka nedda sibijja bwekibanga kabaka yakola embeera eno okuba lyendeza Katikiro tetwaki tuteeka ku Mayiga yekka anti kyenkubuulidde bonna babadde kugambye nti bonna babadde bawololobe kabaka yatuzayo mu medieval ages kyolemeddwa to explain there are 2 issues. I've told you there are 2 institutions in the constitution. Yes. Museveni restored the government of Uganda that but abolished. Original yaddawo. Yes. Bano kye baakola ne bakwata kino ekiri tradition ne bakwata kino ne bakifuula kiri eri kwata kiwalabye mu Buganda Land Board mu Maya n'obaasa emitwe tewali we bakuwala n'omudusa emisinde talina bwakati n'olukiiko lwa Buganda teruli ono. This is called Kabaka's Advisory Council. nange ensonga yange eriwo eti bwe kibanga Museveni yarestoringa kiri kyaliko nga kabaka yadda mu kyenda mu esatu yateekawo embeera lwaki Mayiga nkugambye ndi kakati we am moving in ti bwe baateekawo kino ekya kabaka nga yalonda n'atuzayo medieval ages he lost. Why? Under an elected Lukiiko nga si Mayiga yalulonda n'abaami ab'amasaza there wouldn't be any way how Mayiga could and Nnabagereka could hide the kabaka's sickness. Do you think you can hide Museveni's sickness when you have an elected parliament? Yes. Yes. Ensonga zo health y'obwakabaka ani avanyizibwa ku nsonga ezo Katikiro baba no anti nkubulya Mayiga yabagoba tewaliwo mumbejja ali akubye Mayiga oluyi nkugambye what I've told you nabano nkibagamba nti instead of buying poaching the opposition encourage the opposition. That's why Museveni came up with the iPod. Museveni does not want to be haunted by the past. The opposition interest was interested in decimating opposition. The opposition yali agala single party state. Abadipi ne basala amadeero. Museveni came up with a solution. Never shall a deal go back on another ticket. Even if you are an independent, write a memorandum of understanding with the government. Why? The intention of Museveni was to maintain the multi-party. Okay. Kakati ono ye kabaka yalowooza ng'obote nti kancreate ekintu ekyange kyenfuga ng'olukiiko lwange ab'amasaza bange nzimba Mayiga n'awakanyala Mayiga n'adda mu feudalism. This is a feudalism as opposed. Yes. Kabaka mwenyini yakola ki? Yakikola. Kabaka opposed any move to go back
ku government ya tatawo kituufu kakati as a result every institution in Mengo was muzzled. That's what I tell you nti olwaleero mbadde mpuliriza mbadde mbalaba okuva gundi lwe yajja ne bamaliriza ku Friday ebya organize they are panicking. Omusajja omu abadde ababulira n'abagamba what did I tell you this morning mbadde mbalaba I was watching you on my machines. Omusajja n'abagamba nti America baba blacklistings and the American n'abagamba mmwe nembaga nti ensobi abasajja abo gye baakola baagula Zoom. They bought a Zoom system nga kuliko abantu anamu bameka it could accommodate 45 people. Naye nga bw'oba abanene abaagibeerangako nga balagira center n'ettabali bonna anamu abana ye n'ayogera yekka n'ono gw'ayagala nembaga nti sayi infiltrated your Zoom. Nze bwe nategeerera nti sayi is tapping into their Zoom kyagwa emirundi eki Zoom yagwa emirundi esatu nga bagireeta bagikola naye nga batabasobola kutegeera why is it collapsing. Ebyuma bya America biri bye baali bakozesa bye byagisuulanga kati ne baleeta Abachina ne baleeta Abayizi kozi sayi bakola ki whoever eyayogeranga ku Zoom nze nabawuliranga ekiri ku Zoom abanene ku Zoom waliwo abanene kozi Abamerika babawulira sayi was listening. Anybody who contributed who used to use the Zoom waliwo omunene nnyo alinga ebbaasi ye yayogeranga kesa omunana ogw'ekiro nze nga muwulira naye nga nzisobola bakuba nange nalimba tya nti mwagala kunzita kakati omusajja abadde ababuulira nabaga nti Mirundi yabagamba ki. This is what Mirundi used to tell us nti musobeddwa eka ne mu kibira at least kakati bulaka ekintu gyekyogera ku lwokubiri naye kyembadde nkugamba kiri kimu nti ye kabaka yalowooza nti by creating a personal institution deceiving Baganda deception will benefit in the process. A democratic institution could not allow Mayiga or another Katikiro to conduct himself the way he is conducting. Kakati has a result. Yes. Who is to blame? Kabaka. Andi kugambi nti abavuka b'emmengo bo balowooza nti institution bajja kutiisa Abaganda nga buli Muganda bamuvuma vumanse nkube kumalewo amutugudu tubitungu bye bantu fellowship njikubye nenjimalawo n'Abamerika ne babayoola kati Abamerika bakoze blanka check linnya yoolabe ebya Tuesday lwachagala Mayiga alikubye mulinyeyo mulabe wambala zino za Abamerika Museveni ajja kulonda baminisita Museveni okulonda baminisita yali tubuuzizaako ntugandi oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted oyo ali blacklisted ajja kulonda baminisita batasobola kuyingira Kenya ku boda ya Kenya n'omusindika agende awakanyala kakati nkugamba anti Mayiga akyasaana okulekulira kiri bwe kiti Mayiga, when you look at Mayiga, me I know, I was very close to the Kabaka until recently. But you watch man. Even when he went to America, what was America me the Kabaka called me into Musoke. Mirundi ngasi kyakulaba. Nemuganda nafumbirwa mala kubuuza kati mala kubuuza bawa. I'm in the government, some no longer free. Nibaga nti Kabaka ayidde okuga nti ngata kyakulaba ensingo bagikola ki have maintained closeness kubanga kati ngoyo omuwala ndagire omumbejja namulabanga nga Kabaka talina kyayina nga ne gomesi yazeegulira bwe baatuukayo ne bagoba buli muntu yenna Abaganda bakuga nti azze oluvannyuma yategeera ekyoto bwe kyakubiddwa obubi kakati Mayiga has a point nti he was treating a very difficult patient. Could he come up and say Kabaka was sick? Kubanga that's a problem. Singa Kabaka yakiza regional tier, a standing committee on culture gye bamuteeramu eya 15%
ey'abantu 15 be baali badde batuula ku nsonga za kabaka. Kakati Mayiga akikola yekka, abataka baamuddukako, family members abalangira n'abambejja baamuddukako, ali yekka talina consultation. I heard nti Museveni langa Mayiga over the weekend namuga nti kabaka endaba gye mulabyemu can even get COVID. Bwafuna COVID aba mubi naye baddayana obujozi buli mu mutwe, obujozi obwo bali mu mutwe basajja mmwe obutali reasoning nga kabaka ali mu mbeera eyo bakuba obutambi ayikulashi baganda. How can Munyankole Gandhi carry out a vaccination on the kabaka? Are they no Baganda doctors? This is a very serious, the kabaka is a very serious situation. Awetugambira nti Museveni tujja muta kuba mba mukola ebintu byammwe ebyo n'otategeera nti Diana tayinza genda gema kabaka mu mbeera eriwo banoonya kintu kiyiwa Baganda ku street bwe kiri bano aba opposition Museveni abawangula. Yes. Kale, let me tell you, the opponents of Museveni are looking for an opportunity okuyiwa Baganda ku street. Bakubye mu Buganda ne bakujjamu. Ate Baganda tebadda. Museveni talina formula ekomyawo Baganda. Eyo teriyo. When the Baganda go, they have gone. But at the problem, nti ate batwacking na the basoga will follow, others will follow. Abaganda be basoga. Bichimu kasashana musenga kisasana. Era bwe munda handling a issue eyakadaga eya parliament, you have two challenges ahead. The way the speaker is going to be elected to Museveni's cabinet reshuffle. If you reduce from 80 to 21, as he is planning to do, cabinet yebwenya abantu aba. One, the person who has been transferred from a decorative ministry to a peripheral one, Mayiga. Two, a hopeful. Gwe baliddeko ssente nga bamulyako ssente. Abo abaana bamulyako ssente. Nawulidde omusajja ng'agamba gundi Kitutu ti gwe toliimu nannyonnyola nanyo Kitutu nja kukuba paka. Ensonga ya Kitutu etugenda gyogera ku lwokubiri. President yamwogeddeko kaakati ne Kitutu mukukubira. Era bagambye mbu bagendagenda mu kkooti bampaabire mbu I invade people's privacy yeggwe. Gwe nkuba mu butambi yeggwe. Nze na mashini zikola ebyo oba mwekwata mwekka oba mayembe muyina etteeka mu palamenti erivunaana amayembe mumpulire kati mumpabirirawa nze ngenda okukuba mu butambi mba maze okutegeera toyinza kujjayo mutwe kati waliwo abagambye mbwaga amasannyalaze Museveni aleme kutweteekako mutowe yateekamu polo zenfu nemba kuba abawulire bangambye yabatumiza naye buli omu ayingidde ekinnya ky'emmese kakati nkubulira negamba nti cabinet reshuffle egenda kuleeta Museveni obuzibu. You have a hopeful gwe babbye ssente muyinti abakazi babeebakako kituufu kasola waliwo mu nkwano gwange sijja kumwatukiza Kitutu vetted for vice president. Red paper, red paper, ayima. Kitutu muveko. Marichaga. Ani nkubulira kati obwamulyako ssente abakazi babeebakanaku. Waliwo minister. Babasomose gomba. Kasooka bamu red paper. Nga obufere bubeera mu red paper bubalyako ssente. Kakati nkubulira mukwano gwa minister. Yanga bamusuubiza obukadde bisatu. Bwatuuka mu minister agenda kufuna obukadde nga bisatu. Kakati agula awoli yagamba mukulisi nabadde kani yakutaddeko nnyoko yakutaddeko bamubba bababba kituufu bababba ne balya ssente waliwo obuvuka buli mu state house bwefuula oba state house abakazi ba palamenti bubazanyirako ne bubafumbula embugo erinnya lyo libaddeko ne bubafungula embugo ne balya ne ssente. I'm telling you. Kakati nkugamba nti hopeful atafunye gwe baliddeko ssente will vent his anger on Museveni. A minister who has been moved from the decorative ministry to peripheral will vent his anger on Museveni. The dropped one will vent his anger on Museveni. Kakati cabinet reshuffle n'obwa speaker bugenda creatingira Museveni trouble. Already tuyina organic case. Today tufunye blacklisting of the Americans. Kakati ogatteko le kabaka. Sickness ya kabaka. Ole Diana agemye ate kabaka.
You see, yes, what I've seen about Westerners, they are honest people. I'm telling you. Even Diana in the Uganda, abana bange seba medical doctors. Even if you tell them today, Dr. Mirundu gendo kubeka baka empeso mu Uganda. This is a delicate situation. Waliwo ekiseera olukusensa Abaganda tulutya nnyo, tuluyita mulangira, measures. Olukusensa bwe lukwata omwana, temulinnya kitanda omulangira yakyadde. You don't have a sex. Why? The intention is that all the attention should be directed to naye Abaganda okumanya bagezi. Nnyina w'omwana ono ate atakiika ewalala okiikayo naye bwodda tomukwatako oba omuwa ekinusu. Ati amwe Muganda kakati omukazi omugezi mu famire omwana wa mujja bwakwatibwa olukusense yukolo omukyala aba yavaamu muganda wange omwana we yakwatiddwa tuluyita oluseru oba olukusense oba omulangira jangu ojjanjaba omwana wo because the woman is sure that even if this kid is admitted at the hospital and the two of them, your husband and omukazi oli eyagenda nnyina w'omwana they cannot have sex. Kati omulwadde ayina waatuuka nga gwe tokyamukwatako kati kabaka akwatibwako baki? Doesn't he have his own doctor? Diana yalirense, Diana bwe yalize abawesitaana nkubuulire, they are honest people. If you are a honest person, why do we move cautiously? Twakulya maluku. Me believe in which could have been in Kofira Yachi. That's why Siba, Silwana Nabandu, I'm with Philly Dimension in my Mubakabona Babin on the Philly Dimension. Njambala iranze neunya ezeke neunya ye mukazi onakkiriza bamukweke nti omukazi owebwe nze nabagamba ti omukazi yenna omugezi gwe omusajja kasakwana n'akuzaalako omwana kakati gwe ng'atya mukazi we gujangu ne bebi ku mukolo baba tudde ne mukazi we omumuteekeko oveewo omukazi amubuuze nti oyo omwana wange. Yes, otherwise no, this is why babonaabona when there is a function come wesaze babuuze oyo omukazi ali mugomesa ennungi wani oyo si mujjawo tuyina okyuleezi kakati nze mbirina era mbyambala bwe ntabaala nkubattule nga bwe nabattula bali waliwo omuyimbi yaga nti yangu nkole kye nakola bali ntabaala nkukube kyenkoze bano nembatuuse Hague nembatuuse okuti nembakuba ejjogo nendibamalamu baddangawulidde nti the Westerners, this government does not care about the repercussions. If even the president, if he had asked me, one day, Museveni is honest. I went to 20 BS. We have floods in it. Nembera nechibazo, nembera ninganda naza ono yaliani. Nanda banga antasolinga nabo. These are floods, flash floods, gajamazi negabimba negagenda. These are not permanent floods. The area is flat. This is an annual wound. Kakati bwandaba nalabanga simatizizaki bulungi. Museveni called me. Okay. Nangamba, I was watching your program. Yes, Your Excellency. Do you think I should go there also? On the program? Your Excellency. Do I determine your decisions? Why not? But he had the courtesy of doing what? If I was there, I would have told the president, leave this issue of the kabaka to Uganda. Let you enforce the kabaka's doctors. Don't include any Nani-Muganda on this issue. Never about Dr. Diana, no. 2,
tunuulira kabaka gundi yeyabadde nayo masiki ya mukisenyi ate bano abaguga ne baga ntumulabye ku gundi mudduyiro akasajja kabukedde kawumba tuutu kafungula ndiga kabaka yabadde awo ali ku dduyiro stupidity kakati Mayiga ayagala okulaga nti no you lost it anti ge control ate tugamba ani olukiiko yaluwamba biki byonna yabiwamba n'akawumba omuntu asinga obusiru mu Baganda tumuyita mufungula ndiga okutegeera nti endiga nkazi oba nsajja mala giwunze kakikira akasajja kabukedde kafungula ndiga kabaka gwe balabye 2 days ago nti akola dduyiro anti kabaka akola dduyiro eyesimbye bwati ng'omusumaali n'ogamba kabaka gwe kankubuulize President Museveni ne bwesikola ku ekyo if a leader has problems they can design something for him naye eno katukkirize tekabaka alina sinus naye eno naye eno masiki ey'omukisenyi oba is protesting ekanzu etalimu mpale kanzu ya mujiri gye yakaba nabageriko tudde wali kuba ayagala bamulaba ayogera bamuwe sente you see let me tell you tukita political symbolism after being vaccinated did the kabaka made any comment did he make any comment nabageriko nayogera are we ruled by a woman are you mumbeja all of this you mugenda muno ne kanyo timukazi gwe yagala nnyo sente mzee Tamale kabaka yavudde n'abeeranga yali ku mukolo yateke emikono mubega yes naba anti mu bwakabaka Abaganda tugamba nti emikono gigenze gigitalira ntungo bakusibye oli musibe that's what he was kyebalageza okulaga Obuganda kabaka is sharp that's why I tell you nti kabaka nga akyategeera ali sharp Museveni God yakimuyambyemu nze kyenja okuviira ku Museveni ngende nange mubatule talina kyampa that's one I have sacrificed a lot nti mu Buganda riot singa teyayamba mama nga yali mufu Mayiga ya inciting nga abantu and come Mayiga come Mayiga come from the same village if you don't know did he incite people era omusajja yali agenza okwocha mama nga yali avakaabwa okumayiga yali minister wa information mubakubire ku nyembe mubakubire kuki mubakubire wa Mayiga tebamusibiranga kumigwa mu lubiri abambo wati bamusiba emigwa genda obuuza omumba gwe bayita gundi n'alima teyavuma kabaka yani bamujimba manya amateeka akavuga olubiri malala yabawente ebbiri nga bamujimbi emigwa aleega obuvubuka so I know Mayiga and I can understand nti Museveni atuleetera ekizibu why Diana teyali kubye kabaka ddagala the only thing Diana would do kutegeera nti eddagala eririmukubiddwa liri polopa era abaalitiyita budde baali badde baani badokita be doesn't the kabaka have medical doctors kati if anything happens bajja ne president oba abiwulira ayo rush Baganda yes atodiro tya dokita wakube kabaka eddagala musayi tugenda kuvaako naffe tugenda kudduka tojja tutisira bwerere mzee Tamale president yabyogera byokurashinga Baganda ati kyenkubulya under what since then nze singa nkyali kati ate bajoze kakati ate badidde omuwala w'omunda ne badde ekitongole ky'amawulire bakimuwa ne sente temujja kutulabako temulidda balindebera kasegu ka musansala omanyi kabaka w'ekiziba baali bamuyita musansala n'agende wa mukwano gwe nanywa omwenge n'atamiira n'ayonoona mu ngoye kati bweyazookoka ku makya naga nti nfudde ngenda kuswala n'adduka n'agenda mu kibira kati abaana bangendanga okusenya enku ne bamulaba nababuuza musansala aliyo taliyo lwaki akagende wa munywanyi we akanywa malo mangi akadya mu nju ya munywanyi we abaana bakawulira nti bakawulira abaddu bakawulira nti balindebera kasegu ka musansala musansala ngaddukira mu kibira nange balindebera kasegu ka musansala
ejjogo lyomukoze nemukakati sente bakyaddewo ekitongole ekiri feeke ekyokulya sente bakitaddemu simanyi muwala waani kale katubalabe ejjogo lijja kubaggwamu if you think nti eryo ejjogo lyammwe. That's why you don't advise yourselves nti Diana yali badde talabika na banda. No, this is a risky venture. This is how you would use Kabaka's doctors. Yeah. The doctors would even determine in writing, we have accepted after examining the condition of the Kabaka that should be vaccinated. Kakati wulira ekirala ekigenda okutuddisa ku president abaganda bagamba nti bwosika ekitajjadde balya nkoko. We are going to run away. Tetujja kuttirwa bwereere. Abaganda bajja tutta kubanga nkugambye nti bano bazanyira mu ngalo z'opposition. The opposition people have captured Uganda. They want to create a situation that powers Baganda on the street. These people are inciting, they are falling into the trap. You cannot get a Munyankole to carry out a vaccination kukabaka afana bwati as if he doesn't have his own doctors. Two, look, omukazi mbayo eyetakula yekka neyetakula mu nyumo neyetakula mu nkwawa neyetakula mu bisambi neyebajjagala mwe bannaddiini abakatoliki mwe mwakoze mu DMT ne mutukuba mu kalulu eyetakula yebajjagala. How can you tell Mbayo to be master of ceremony at a ceremony where government is paying the last respects for Archbishop Rwanga? We cannot fight you. We cannot protect you. We shall not protect unprotectable people. You have reached a level. Gundi Alex mukulu yagamba ti omukulembeze wa Uganda bw'aba agenda okuvaako aziba amatu. Era yakola ebifaananyi nga abakulembeze bonna amatu masaleko aga Museveni n'agalekako. I'm saying ne Museveni either bad advice oba ali busy. You cannot busy how? Mwe mwali tudde mwali gambye if the minister of the president bakomyawo nawunya ali indicted America bajja muyolerawo. Include that boy in cabinet bakomando bajja bamuyolerewo. Kakati kugamba wait until look at their mistakes. When you see they tell you problems are like armies. When they attack you in battalions. We are beaten by the international community. We are beaten inside. We are beaten left, right, and center. When you panic, if you don't get omuwala je ajja kulira ekitongole ajoge buli muntu kale mujoge nefe twagenda tetukyadda biringwa nkoto fe twagenda na kino kyemba kulyanja kibajjako kuba kijja kufiira bwerere nze manyi abaganda bawuminga nabaganda when you see Baganda removing reasonable people they are planning a riot kakati bemuzanyiramu nti Mbayo what warranted Mbayo okubeera master of ceremony ku mukolo gwa bishop nga a few days ago yavumya abakatoliki mwaliga tebakyalizoninga amatu masale mwaligambye fe abagezi twalige nti normally minister of the presidency yabeera master of ceremony. The reasonable people, because we are fighting a people babalabe baffe, they will ask why this woman has not been master of ceremony. Tuchita inoculation or preemptive. Mwali kubimuleze paper yamu. Mbaya isolated for fear of COVID. Omuntu nategeera nti Mbayo tali ku mukolo lwaki. Tuchita inoculation ne Mayiga naye saba kuba mugezi nkaffe Katonda be yawaakiri. Emikolo gya kabaka kwe yali badde. Baligayisa abasajja kabaka yagenda okubeera omugenyi omukulu ne balaba Semakookiro. Semakookiro nawe kabata ekiwandeeko nakiwa minisita n'akisoma abaganda ne bategeera. Mzaitamala abaganda batadde akazito ku Mayiga. Ate wulira yagaba ekikopo ky'amasamba ne bamulangira omukopi yagabako ekikopo nga yeeyisaawo nnyo teyagenda kusoma nkubuulidde nti if the kabaka is sick
and there is a possibility of dying, what do? What you do nti okola simply gundi politics of symbolism. Nti tukwata ekiwandiiko ne tutwala gundi ku mukolo kubanga ono Jjunju ye bamumanyi ono simanyi ono omulala ono simanyi gundi omukyakaze ennyo oyo kakati ayina decency yono ani gundi asabangali ambukutoleeta oleeta ono Semakookiro kakati Semakookiro ng'atuulawo ng'akwata ekiwandiiko abo abaana oba abaffe bazzukulu baffe tubasomesa ne babeera shapu akwata ekiwandiiko ng'atudde mu ntebe tatula ku Namulondo n'akikwata n'akiwa omuntu obubaka bwa Kabaka tasobodde kujja ene essensi b'Omuganda we luno ti olaba Semakookiro yaleese ekiwandiiko ekyo kuba Kabaka tabikwa mu Buganda Kabaka tabikwa ekyoto tekizikira basanga bateekawo omulangira mulala anti mukibabuulye nkugambye nti Mayanja Nkanji bwe yali ava e Bungereza n'ajja mu Uganda baamubuuza nti ng'ozze wekka Mayanja Nkanji yagamba bwe twagenda bwe tuli nibagalaba akasajja kano tuzze Amini akomyawo njole kabagamba Mayanja Nkanji abagamba muli bagandamu Kabaka tabikwa n'okuzika kuba silent ku Namulondo mulabako mulangira mulala. That's why. Yes, Mayiga, Peter Mayiga. Yes. Okuvaja ku Katikiro. Yakoze kinene nnyo kuba no institution eno agifuula independent. Muliriza ngagifuula independent ngagisakira. Omufere. Ngagisakira ensi. Nakolagana akasajja ka New Vision. Baba Kabaka amuwadde. Muliriza. Akwate Kabushenga tumulabeko emmengo. Byabaganda n'abamu. Muliriza. Peter Mayiga afuda obwakabaka independent. Financially. Muliriza. Kabaka talina sente zimutwala kuki. Musabira adamu Mayiga yagenda n'atabaala kakati do you know that Basoka can bring their king ne bamusiika mu Masiro. Mayiga yagenda n'atabaala sente zonna n'atabaala wano nga ne UNESCO emuwadde sente n'Amasiro bazze Kabaka enkuba egakuba n'addira kino ekizimbe Amini kye yazimba n'akimalako ekizimbe tekikuba nagundi kyonna kiyuuka kiti. Mayiga is operating on deception. Naddira empologoma n'agitunza mu kifaananyi kya Bikira Maria Rubaga bibimukubye. Naddira engalabi gwogimanyi mu Buganda babajambajje giwunyeko babajambajje kigateko engalabi etegeeza ogani ya musajja mu Baganda. Mayiga yagiwanika ku Bulange neŋŋamba Mayiga ndimba kuba mugezi oba mugezi nganze twalige nti tulera yakitomedde teriyo mwana wa ngalabi aba mwana wa ngoma naye noddira obusajja n'obuwanika mu kibuga ate engalabi nkomole ate agibajjuddemu Kabaka ayite mu ngalabi ate mwana nge musiye yagitona oyo omukazi kati ekitundu kyani musatu buli ekitundu kyani ani amugabana. Mayiga was young. Mayiga was overwhelmed with the appointment. Mbagamba bulijjo nti abasajja bala batusinza amagezi batusinga. When Muswati was going to become king, bamutwala ebweru n'asoma mu Royal College. Gye batwala abalangira ba Bungereza. The second point, Gundi Kiruba bwe yali agenda okubeera president yatwala mukazi we where first ladies are trained. Babasomesa to conduct yourself as a first lady. First lady nti lukwati Clinton bamuleze omukazi Lewenziki naye nga bamanyi nti we are planning a woman to become president of the United States. How did she conduct herself? Tugeze gwe commander in chief gwe president nakwana omukazi okola ki kakati tugeze oli chancellor Gundi chancellor Makeeri bawe professor kakati kinga chancellor Makeeri agenda ne bawe mu G8 kati ate spouse yeye spouse wono omukazi kati ate gati gaba first ladies you are trained. Okay. These people are not trained. This is the reason why you can take temuyina ba advisors abasoma PR
mujoga bijozi bantu mujoga bijozi batuma jana ngati muteeka wano mwe mwatusomesa mumbere yo muzeeta anti nkubuuza kikolwa mu Buganda sawazi nti kakati yonna bafaanagana nti tebatraininga bantu who can tell the president era nabaga nti mudire omusajja nga Kintu Musoke those elderly people mubateeke mu State House for consultants toyinza kudya Nakalema mukazi n'omusindika Kibuli atwala obubaka bwa president you are humiliating the Muslims omukazi talina anajeneza which means whoever sent Nakalema there he wanted to humiliate the Muslims yes n'ogamba gwe nti bali omunsi eyavaayo n'agamba nti gavumenti yesenneebanda nazunga wano nazunga egi nazunga we oyo does he have credibility a man who said who pinned the government n'okwata omusajja eyawaabira Besigye nga DPP nti yakutta omukazi n'omufuula chairman w'electoral commission nedda si kajogo tebalina ba advisors ejogo lyonna omulenzi yetujoga ne tudduka fetubatunulyamutumujoga ntumutekawo nangaakoma sikuba enyondo omutwe nga nkoma kukolaki mwe mulina passport etwala abantu mwe mulina passport etwala abantu did I report nze ndi mukwano gwa Museveni naye ntendewaliddwa when to say you cannot defend undefendable things tuyinza kudda bali omunsi eyavaayo nakuga nti gwe wasenneebanda n'abanga azunga kwa kibisopo n'okwata ono omukazi mbayo eyavuma abakatuliki najja beera master of ceremony ne mugamba nti gye mwatwala esente ewa kibisopo Lwanga esente enteeke mu bokisi ezitagenda kuwaya abasajja ne bajja nti bazze kimu ne bakwata n'abakazi apo tutule no arrest mujimpe njagala kese eyo mugiwe miso njagala ennaku ezo bwe sibakwata let government give that to miso bwe sibakwatira abantu abo mu nnaku bbiri I will arrest those people in 2 days give it to me police neyogera ntayina gwe is it normal how many bagagga abaafa ku lyato did you see people raiding their homes? No. Why is this? It follows into my argument that they are itching to get any factor that can power Baganda on the street. This is why the Kabaka must be treated differently. What the president can help us, I think they put the information. I think they put the information nti abangereza baganye. Abangereza bagamba hospitals zaabwe nabate bakyagala abantu bafiira waabwe. Kabaka tebagala agende waabwe mujanja. Ate miso bwe kubulira ato wakati. Miso kye kimu ku bitongole ebikesi. I was rated 26 mu nsi yonna. When I tell you something, anti originally kubanga bibogera tebikwatagana esiki nze kangubuli nabagambye nti singa omuntu wakubuuza nti wasuzeewa mirundi wasuzeewa what does it mean kitegeeza oyambadde bubi wasuzeewa oba oyambadde bubi in many cases omukazi yayoza stocks okujjako ab'eggume but those who know abalabaga nti bwenzi nze njoza weyayo naye Kenya waliyo omusajja nga bamuyita Michuki yali mugagga nnyo one of the richest people in Kenya abamawulire ne bamukuba nga alina stocks enjulifu omukazi we yavaayo ne yeetonda why omukazi omutegeevu alina okumanya esuuti dadi ogenda kwambala suuti kyenkya n'amakinga nti yeeyo ne saati ne bagigolola ne tayi gyogenda okwambalirako engatto ne socks kabaka ajja atya bw'atyo yasulawa is he properly cared for nga ne kanzu temuli kakati ekyo ekifaananyi kitunuuliza ng'oggyeko eno masiki ey'omu kisenyi gaalubindi ziri eno naye kabaka akubye n'abagereka kabaka amukubye alina omukola gaalubindi ziri eno alina gundi bwet anti abakuba bombi kakati tetulaba
kakati abatatayita kuŋŋamba nti enkofiira ogitwalawo era agirabye n'amanya nti kati oyo wantaloze kakati ataddemu byambalo kuba togaa ntagimanyi amanyi n'amakulu gaayo naki n'amaanyi gayo bwegenkana nti bakeera mu kyagi ne basoma tewali webadde azze okubba mu ssente ne bamukwatira mu kyapu yange nemusanzeemu mucapo naye aba kugenda mu kereziya yalizibya newositiya nazitwala kyobalaba ebyammwe ayingira kyaki nabba sente newositiya namusanzeemu. You see, I sometimes bring humor. And you see, when you're a good mass communicator, you involve humor and kakati nkubulya ne gamba nti look what the mistakes they are making. Ezozo andi nkugambye the President Museveni, if his intelligence are not telling him, he should realize that one, how would governments go in Africa? A coup. Our soldiers cannot organize a coup. Disputed elections. Bubi wine yabivaako n'abalekera America. Case n'agibuukamu ono anamacha Chief Justice n'alwana ne munne case n'efa yoteridda. Nenkuganya ekyokubiri bayimiridde ku revolution. They have captured Uganda. Nabagamba nti an MP in Kampala is more important than 10 MPs from the urban areas. Kubanga government bazisuulira wano. Kakati bano basalawundinze Buganda. They are planting everything okuinciting Abaganda. This is why I say tinewunya okulaba ng'ate President Museveni asobola okukola n'aleeta omuwala n'aleeta ono mu maaso. He needs an efficient, even if it means buying experts, Europeans. Ngabana baguze baloya. Ati course babaga bampe sente ne bagana. What do we buy into your push? Basasudde millions of dollars. Abiri. Kati singa kati millions bakwata millions zange musanvu ku account. Bajazireta. Njoka bolooza paka libana kati bonna bamatidde. I was watching them. Kakati nkugamba nti Museveni needs a communication team, an expert one. Even if it means a hiring. Nepotism, tribalism will not work in this. He needs a communication team. Two, Museveni needs a diplomatic team to handle these Americans. And the European Nabaganti, Europe bazze, wagenda kuddawo Commonwealth, wagenda kuddawo America, which you are having. America babatereddewo blanka check muti eyo. Tebabadde manya. Ofuno n'aseka. If we want to develop a diplomatic matter, Museveni should organize a retreat for diplomats. He has a Yabale, has a Kutesa. In fact, President Museveni to organize a Chankwan's. He rather organizes a family meeting. All of the problems don't originate from Chankwan. All of the problems originate from the Paris. I told you Chekura family. Abatawanye gwanga bonna ba mu family. Ekyampanzi tebaliyo. Eri amalabiseera. Olumbe luli mu State House. Bebalwanagana. Bebalwanira kasooli, bebalwanira amata, bebalwanira business, bebalwanira polo z'amasanyalaze, bebalwanira muleya. Ba mu State House. Kakati ya America, what these people don't understand. America balaba nti Museveni agenda ku retiring, but the power will be given to the mafias. This is why the Americans will dismantle the mafia gang. Okay. Okitegedde? Nti America balaba nti Museveni bw'avaawo, we shall take Uganda to Somalia. Organize igundi ko trafficking enjaga obubbi bonna buli ludda wano kakati bakitegedde nti when Museveni retires, who are the possible successors nti baba bavudde mu kibiina ky'abayaga. America will dismantle capital bombing bonna kumpi nkutubalabe nga batembe nnyo mujja gitemba. Yes, this is what the Americans are doing.
The Americans are predicting that when Museveni retires in 5 years or 10, they would be successors as criminals. 5 years. They will have a state like Somalia sponsoring criminality in region. That's why the Americans are tough on you. Ask me. But the Zoom ne bajugwamu. Ekyokusatu, President Museveni akkirize baddokita ababe bakolagana n'Abakabaka. Katusabe Katonda nti eddagala ddala lyamukubyemu terituleetera ekizibu. Naye bwe kibanga muli mu tribalism nga teri muntu mulala yenna asobola kuba kabaka ddagala awo mugudde. Anti babuulidde mugudde mujja tuttisa ffe tugenda badinawusinga. Myangu otundinawusiyo. Kubanga anti nkubuulira nedda sijja kukkiriza siyinza kukkiriza nti pulezidenti yeetawulira butambi bwe bakuba omuntu n'agamba nti omulambo gwa Kibisofolwanga bagutwalako ekisozi ne bagujjako obugere era he repeated several times becomes a factual laba abo bawagezi ba Museveni laba akakasajja singa baanawusize nti kabaka is dead Mayiga yaligambye nti gwe twalaba jjo ngali wa Uhuru Kenyatta afudeki singa Kampala ya kamuliro singa bantu sedda. So if you are messing up yourselves sina kyembafunyemu kinene to die for ngamba bada bangi violent marriage must be beneficial to the family. Sina kyembafunyemu kujja kunjo omulenzi okunya ku mutwe n'okukola kino okukuba amawulire bwe mubanga you are messing up things nga muzimesinga mukwate n'ekitongole ky'amawulire irungola je iruna je irulya je bagwe wali center balalambua. If you mess up yourselves ate ze sivambi abuvuzi egolo gy'obadde okuuma omupiira bwe gukyuka oteebawa ekisozi ya motoka gaasi egikubawa mabega egikuba kiva. Me am not going to leave politics. Golo gy'obadde okuuma jealousy omupiira bwe gukyuka oteebawa. I've warned you. Nembaganze sijja kuttibwa bintu byange kola ki sijja kubula bintu byange. You continue making mistakes after mistakes. It is the time the Kabaka's doctors to take a prominent role. Nga baddokita ba Kabaka be bakola ki be bamuliko baddokita baani kakati eyo fomu temugimanyi. Fomu eyo gye vaccinatingirako ega nti anything that happens after vaccination is your responsibility. Yes. Nabagereka natula bali kubayagala nnyo sente oyo nabagereka ajja kudduka ate bajja hatinga family bajja hatinga ko tamalize ngena komekereza bwe nze mbabuli di president mwenyi yaso obuzibugana kubanga sente ziva wuwe anti yenkubulira ya sente ziva wuwe obati bayina sente Museveni abawe Museveni atuwaddeyo kati ye Museveni fatuwaddeyo batutte ekimutwalisa Diana akube kabaka gundi teri muganda abikola ono kabaka gwalabye afaanana bwatyo batugaye nti Museveni yeyamuse tukyali abaganda baga nti okyali kugwa gundi simanyi endiga erinnya ennyumba ekibisopo bamugamba Museveni akatambi akakuba Museveni era singa mbadde nkyaliyo mu State House we would have a replay of that gundi recording and we study. Since then didn't Museveni meet Mengo leaders? Why did he say it? Under what circumstances? Nefe Museveni atuwaddeyo batutte tetujja kukkiriza. No. Situjja kukkiriza ffe kukola mistakes ze bakola nti obusajja bwa musa nze nja kujja namusinge omukazi ayingidde obusiraamu omukazi ayingidde obusiraamu bamukomola atola shahada bwe nyambulamu sati ya Museveni nenjekanyuga eri nenteekamu endala kinene nnyo size mbeeramu bwe nabakubira t-shirt zange bazigula bwe nabakubira enkofiira emitwalo 2 bagigula mbalaba babeyambadde mbonze babikulya abalungi mutima ffe tuli kubakola bukolezi mess up your things mess up the kabaka issue wetwabukanira ensi etuuka ekiseera n'okkiriza abasajja banywa enjaga ne banywa amayirungi ne banywa ki naye Katonda abaga nti munyuke tebagole gwe bakulako bukuzi ate lukwago bebamubika anti kyenkubuulira ebyo byonna ekibabi kyabaganda bantu bayike muki bayike ku kkubo yes banoonya bantu kukwa gundi yagambye Catholic Church njebaza yayanukula Bobi Wine kiki ekitta abantu baffe birwe bataafa
Yes, dino batafa. Naye you were inciting the population okuleta mbayo. You were inciting the population Diana okujawo nakajjala nakubaka bakeddagala. Ono gomala bali free. Bagambe eti Dr. wa Museveni yali mukubye. Dr. Kiseka yali musawo e Masaka. Yafata yingidde mu eklezia. Bwe baleeta omusajja omukatoliki yali alina heart problem n'akutuka omutima. Kiseka yayita mu ddirisa. Abakatoliki baali wewa sigenda kubanga nsuko wana ne program ya Embuga bantu mu Sunday yange nakubanga mbasaba mistake after mistake no tali nkatage manya ngena kubamberekeza ninde onako olwencha mu face to face esaba ja kuba 2 onako olwencha ku mani pose mbera ne tumuzaitamba onako olwokubiri program sharp talk saa 3 paka saa 5 onako olwomukaga mbera ne program zabike okuva kusanya ne saa paka saa 8 nga tuwe n'abantu abenjawulo batune ensonga ezikoza muri mugwanga abeni UP NR mukuna bushanya balabu tubera nabo gatogera ku nsonga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasilamu bageze kisibe kirungi era nga mbasambwere nga mwenyeza Mungu abenga tusasebe nabo bitusobeza umwaka guno gutambuddemu. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. STV, select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters.